Okay, kale hatoba kusema official na ku BBS kwaniriza kansubineti no oli bulungi ngabo yinzo kubanga otuna ku kipande wano tulina Big Eye Foundation for the Love of Uganda iranga kuliko map ya Uganda erimu kala njeru ne kala ya black iranga kati omusajja agikulembedde wano maaso bamuyita Big Eye Star Boss iranga yensonga etulese wano waliwo endala etulese era ye ya Big Eye Foundation ogambo tya Big Eye Jendi munange ogambo tya Simon Jendi bigenda bitya mbigenda bulungi okutwaliza wamu ogamba si bibi nnyo bw'obadde n'ogamba foundation zikola nnyo ekisa kinsussa obungi sente zinsussa obungi kankole foundation si kyaleero kyava dda omutima gwava dda gamba okubaako engeri gye gubanga gulina kyegwongerako ku muntu kitandise leero muganda wange kakati lwaki tuba tekitandise leero why now because ensonga gye tuliko eyaleero ey'ekisaasa eno ey'okujja oba okusiima omwami ono William owa booda yatasiza General Katumba n'amussa ku booda ye n'omusayi gwe yabadde nagwo n'atalinda ambulance nga basinga bamuyiseko n'ab'emmotoka okitegeera nti kyakubya amawulire gonna mu ggwanga lyonna okiwulira so nga bw'oba nga omulamwa gammwe ogwa Big Eye Foundation nga guli nti for the love of Uganda nga nekyakoze kyakwagala ggwanga nga yakikoze ku lwa ggwanga then Big Eye Foundation eba teyinza kusigala mabega for the love of Uganda eba erina okujja nebaako engeri gyesiimamu omwami oyo ey'enjawulo for the love of Uganda. Yes, for the love of Uganda. Omuntu walaba tagline yagambino Big Eye kati abaza kasente abaza kasente ka muzeyi wakati wagamba for the love of Uganda n'osindike wa muzeyi oyo naye simuyinaako buzibu kuba Uganda sinti ya muzeyi Uganda yaffe ffenna kyovola ntugezaako okuba nti buli munnayuganda akimanya nti Uganda yiye otegedde akimanya nti toyina kulinda obanga omwami oli teyalinze ambulance okuyamba munnayuganda munno toyina kulinda abo bolowooza nti bagenda kujja bamuyambe kitandikira ku ggwe okitegeera tikati yazze n'amusako piki n'amutwala kuba ambulance ejja kulwayo omunnayuganda munnaffe ng'omusayi gumuweddemu okitegeera so gaa tukijje ku ki naye tukise ku Uganda ng'ensi naye gamba si kyakinnoomu nti gundi yesebo Big Eye wakati mu bigenda mu maaso ogambye kino kintu si kyaleero kyatandika dda n'omuntu walaba ng'ovuddeyo kuwa booda agamba Big Eye era abala mileage wano wakitavuddeeyo ku bantu betulaba abeebuduuda ensi beetamanyi wakyaviddeyo kuwa booda ono Big Eye Foundation ekola ebintu okusinziira mu kapasite yaayo ekola mu kapasite yaayo ekola ekyo kyesobodde okusinziira ku busobozi bwayo okitegedde sijja kukola bye sijja kusobola oba tetujja kukola bye tutajja kusobola okitegedde naye tukola ate bye tulabye ebyo ebitukwatako si kuyingira mu buli kimu tukola ebyo tulabye ebirireetinga n'ebigendererwa byaffe ebya Big Eye Foundation si buli kimu kigendererwa kyayo nedda omuntu yandiraze Big Eye Foundation eberenga emuyamba agirinde emutuukirire oba asobola ogituukirira gwe yagala ggwanga lyo kyekisooka kuba noono gwe tulwikinze art sinti yadde nga atusuubira naye yafunye essimu n'emukubirwa nti olunaku luno ne bwe tugenda kujjaawo ssebo tukusiime olw'ekikolwa kiwakola nti gamba ekyokwagala eggwanga lyo ekyokulaga nti oyagala eggwanga lyo noyamba ku munnayuganda munno nga tosuubidde kusasulwa so kakati buli munnayuganda ali ayagala eggwanga lye alinde essimu ya Big Eye essaawa yonna babeere nga bakyajinza amasimu gaabwe kasoba nga Uganda ogyagala si kyentegeeza kuba gwe okwagala Uganda nnyinza obutakusiima ate Katonda n'akusiima okitegedde so kirimu ebintu bingi nti buli wokikola ate oba oyongera ku ggwanga lyo okitegeera nti osobola n'okukikola nga tomanyi nti ate oyo gwoyambye ate mwana wa taatawo mu ngeri eyo okitegedde obanga mwana wasengaawo okitegedde obanga muganda wasengaawo so tuyiga okuba nti Uganda tugimanya nti ffenna abali mu Uganda tuli baluganda tuli omuntu atya omu ekikolo omwami ono wabboda kyeyakola gwe nga Big Eye era wa Big Eye Foundation kyakulekawa kyanchallenginga
nga Big Eye Foundation kyovola akindeese wano ekisaasi okitegedde kyanchallenginga nti ne bwe nali nga ndaba clip eyo owa booda oyo nga bagamba Gino tula ku booda n'atulako nga teyeenyinyadde nti oba alina omusaayi okitegeera ekintu ekyo honestly kyankwatako nnyo. Was the foundation ready oba mangu were raising funds ezizokujira wano? Foundation yo ebaddewo sinti amaze kukyerwa n'ebeerawo nedda kyagenza okubeerawo nga foundation weeri naye nga bwe mulaba ennaku zino embeera z'ensi mu ggwanga covid so gamba ebintu ebimu amaanyi matono kitegedde olw'embeera eri mu ggwanga amaanyi si mangi so kati muyinza okuba nga temunnagitegeera bulijjo abagimanyi badde bagimanyi underground weewaawo nti nto ekyakula ebbanga si ddene naye nga abagoberera peegi yaayo bagiraba ku Big Eye Foundation ne ku peegi yange ya personal ntera okuba nga nsharingayo ebintu byayo okitegeera so foundation kyekyo egenda bulungi. Omuntu ajja kwebuuza Big Eye sources za funds zirudda wa kwa saa zino Big Eye muntu amanyi ng'omuyimbi ebivulu babigadde ddala kati ate babimyumyudde babinywezezza luli badde baggalawo kati bamywezezza. Big Eye sources za funds ezifinancing foundation eno zivaawa? Foundation nga yo etetenkanya foundation n'abagirimu bonna bantu batetenkanyi so tutetenkanya mu busobozi bwaffe mu capacity yaffe okitegeera so kyobola abantu tukola ebyo byetulaba tujja kukisobola okitegeera. Big Eye tolowoozamu nti noyinza okukola ekintu ng'okikola mu mutima mulungi naye ate nekikongera kubbika Big Eye afuniramu wa gwe tuba tutandikira? Nze nfuniramu okusiima eri Katonda okitegedde nze gasiina nti oba nfunira because it is a non-profit organization. Big Eye Foundation is a non-profit organization ne boogenda wali ku social media platforms zaayo era kwekali okitegeera it is a non-profit organization. You understand so tetusuubira lunaku mu Big Eye kuvayo kuba miranga nti bannange nayamba nalinga nyamba abantu namwe mwandaba kati bangu bamunyumba musasulireko nti kuno kwagalwa Big Eye Foundation buli kyekola ekikola mu kwagala teri agisindikiriza tukola booti naye tukikola ku lwa mutima okitegeera tukikola ku lwa mutima gwa kwagalwa so tosuubirayo mbeera yonna eri negative ejja kujja ng'eva mu Big Eye Foundation tekiriyo. Wala balowooza nti nwagenda mwagala ne mwetaba mu byobufuzi kati onoonya comeback abantu banoonye at least basobola sympathizingira naye baddemu at least bakwagale. Basically si byabufuzi kuba byo byaggwa kati munoonya engeri gye muddamu okuyingira mu bantu? Si kunoonya ngeri kubanza abantu tebanvangamu naye eri yali season nga batunuulidde ekyo nga balina obusungu bwabwe olumu olw'okuba nti oba ono tawagira gundi ono tawagira gundi ebyo bya bulijjo naye kati byaggwa ne tudda ku mulamwa bwekito bwe kiri. Big Eye nga tumaliriza waliko abantu batandise okugeraganya foundation ne Bright White Foundation ng'oli mu foundation ekirowoozo ekyo kyaliwo oba wakifunira? Kino ndudde nakyebbanga nga just sinafuna budde butuufu oba kweteekateeka okuba nga nkiyimirizaawo mu butongole eri gye nali ku contract kuba ate era ndi muyimbi ndi brand so nali brand ambassador kitegedde so era nga ndi off for that gig nga ambassador era contract bwe yaggwako kyobula nti no siriyo. Lwaki ebintu ebyali mu Bright White Foundation tubirabako wano mu Big Eye Foundation? Ndowooza nga biki byolowooza? Okuyamba abantu sente ozigabye ekyo mwali mukikola okikkiriza ekyo? Nti sisuubira nti balina gwe bagamba nti gwe olina kugaba kino omuntu omulala talina kukigaba era si bwe kiri. Tubadde tukyali awo foundation yali mu bumaama ngenza otunula era bumaama bwasoosezaawo. Foundation erimu abalenzi n'abawala kinja okugamba oba abaami n'abakyala era tugamba gender zombi weeziri
wagamba kati nga gwe waawo kati gwe oyinza okuba gwe ebirowoozo bisayimwa nga birowooza bulala kukutte oba tetonnalaba endowooza yo kati gwe weekututte omuntu yangambye nti bannaye biiga yabeerangawo nga mukama we alaba abazaana n'agamba nange wentandikanga eyange ngenda kufuna abazaana nze ndi over that ate awo siriiwo ate olumu ebyo bigambo by'abalemesi bigambo by'abantu bali negative obulamu experience ebiseera ebisinga tutambulira mu bulamu bwa ku bintu bumala tutuukako olumu byetulaba bituyigiriza byetulaba ku balala bituyigiriza ebitayinza tuka ku ffe mukama we yafuna obuzibu n'abawala how are you willing to manage situation eno ng'oli mu foundation erimu abawala n'abalenzi sibimanyiiko ebyo era siba bikakasa tugambe nti gyebyo batebiriiyo at least byajja mu mawulire birina kyebyamuggyako katwogere ku mbeera eyo yaliwo nga big eye ogenda kyewala at least osigale ng'oli 100% clinic batwa balabanga n'abawala nga n'abalenzi mwebali later on batugamba kino kyabeerangawo kino kyabeerangawo ne big music erimu abalenzi n'abawala era terimu bawala bokka erimu abalenzi n'abaki n'abawala so kati sintu nsokolaganaako ne genders zombi so kitandise leero mbwa era big music mwebali era towulirangayo nti big eye kino big eye ate bikya towulirangayo kisobaganye 100% mirimu business oba like nja kugamba nti 100% nkiyite ntya foundation big eye foundation gwe mulama gwokati nga temulimu kirala kyonna big eye tetugereko ku makyanga abaana bagaba ne big eye oli muzibu buli omwamu w'essaawa ye tewali kitekisobola kubeerawo abaagala okuyingira foundation mufollowinge ku page buli kimu ku ekiri ku big eye foundation page nga tumaliriza ku nsonga ekuleesa wano olunaku olwaliro bubaka ki bwayinza okuba bannayuganda obubaka bwenyinza okuba bannayuganda mwongere omutima ogamba ogwagala eggwanga lya mu Uganda mutandike okukola ebintu ku lwa Uganda mutandike okuyamba ku lwa Uganda mutandike okwagalangana ku lwa Uganda nga tolina kyosuubira naye ng'okikola ku lw'eggwanga lya Uganda tweyanza Kali Simon webali